Kitalo nnyo, kitalo ddala, nate olw'amawulire ag'okufa kugenda mu maaso mu kisaawe ky'ebyensanyusa, mu kisaawe kya entertainment. Eno olwaleero Ronald Alimp olusuku lwa Seminti avuddeyo ne yeewozaako ku abo abadde batandise okumubika. Ababisi b'oku social media babadde baabise dda nti ono yafudde naye leero akoze ka vidiyo atugambye nti tannaba kufa, weewaawo embeera tennaba kuba nnungi nnyo, amagulu baagatemyeko naye waali yeetaaga essaala, yafunyemuko ku injale ku mumwa oba amannyo gaavuddemu, naye nti akyali mulamu, temumubika, akyali mulamu. Ngenda kuwa akavidiyo ko kawulire nga yeewozaako omusajja wattu naye nga yeetaaga essaala, ng'ate bagenda okuziika abayimbi abalala, Lady Grace, muganda wa Ragafaya, abo bambi baasirikidde mu kabenje ka mmotoka. Kale kansooke nkulage akavidiyo nga Ronald Alimp atutegeeza nti akyali mulamu era tannaba kufa naye ali mu kufuna bujjanjabi. Amanya n'eddoboozi Ronald Alimp nebaza Katonda nti nkyali mulamu. Abadde bagamba abantu nti nyamaze okutema balimba, kyali mulamu, just nina obulumi ku magulu, mbalwadde nnyo naye nga bwe nja kuba bulungi. Nina abasindika amawulire mbu Alimp bwefu balimba balimbira kyali mulamu. So bannange mulekerawo okubika abantu abanga tannaba kufa ne mumubika, ate bambi afuna trauma, atandika ofuna okweraliikirira, atandika ofuna ebintu ebimujjira, alaba ayinza otandika okuloota nga alaba zikeesi z'abafu, olaba abafu, kasa mutandika okubika omuntu. So temuddamu kubika muntu tannaba kufa, asobole naye okufuna amaanyi okuwona bannange. Aba social media bakola ebintu ebiti, abaagala zi views ne zi likes nga mubika abatannafa, si kirungi. So tusabire basabire basobole okuvunduka nate ekizibu kye baaguddemu, otherwise embeera yo tennaba kuba nnungi. Wetuzibidde olwaleero abafu baweze banna, kuba abayimbi babadde basatu naye ate jjajja wa muganda wa Ragafaya naye bamugambye nti mutabani omuzukulu wa afiridde mu kabenje, ate naye pressure nezimukuba bw'atyo n'afa. So embeera bwetyo bweri, naye tugenda kuba nga tubaweereza okuzika kwonna wano ku Kimba updates, mugenda kuba nga mukutegeera. Tujja natandika n'okwa Lady Grace. Kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka. Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka, batunda n'okugula ettaka, amayumba era n'obikulaakulanya. Balina eriri mu byapa, naawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu $20,000 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ate gwe ayagala ery'ekyapa baviira ddala ku miliyoni 10. Ettaka lyonna lye batunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira, si byakulinda. Bakafulu nnyo mu by'okusaveeyinga ettaka, ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako zikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'ebyettaka. Jangu mu ba Dream Estate Developers balina ploti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri, Mayangayanga, Bukeerere, Kasaayi, Kabembe ne Nakifuma, ate nga ziri kumpi n'ekkubo, ate era nga ziriko n'amazzi, amasannyalaze gatuuka mudda. Oli bweru ng'onoonya be weesigisa ssente okukolera ku by'ettaka eby'okuzimbira ennyumba, oyagala kugula ploti, beebano. Olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okkuŋŋaanya ssente z'obupangisa, bano beesigika ba Dream Estate Developers. Olina ettaka ly'oyagala okwerula, ba Estate Developers zitrakita baziina. Mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'ebyettaka, basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128 009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 146 email info@dreamestatedevelopers.com. ebikwatagana byonna n'ebyettaka ffe twasalawo ne tubyesiza Dream Estate Developers kubanga beesigika ate bye bakola babitegeera. Dream Estate Developers